Abantu 63 bakakasiddwa nti batokomokedde mu kabenje n'abalala abawerako ne balumizibwa mu kabenje kano ak'amaanyi akaguddewo awo ekiro mu Ttumbi ku luguudo Mwasanjala oluva e Kampala okudda eggulu. Akabenje kanodde kabusa kazingiddemu emmotoka 4 nnambirira okuli emmotoka ey'ekika kya basi Nairostar coach n'emmotoka Toyota Saafu saako endala Tata Loole n'emmotoka endala Isuzu bus eya Planet. Okusinziira ku ebyo byakazuulibwawo ku mbeera evuddeko akabenje kano, dereeva w'emmotoka Isuzu bus abadde ava e Kampala okudda eggulu ayagadde okuyisa omugoba w'emmotoka Tata Loole nga mu kifo ekyo wayagadde okumuyisiza we wavudde obuzibu, era ng'ayogerera poliisi y'ebidduka mu Uganda Michael Kananula annyonnyola bye bategeddeko. Bus eya UBF 614X eno nga ya Nairostar coaches bwe yabadde ng'etambula eva ku luddo olw'e Kampala ng'edda eggulu neegezaako okuba nga eyisa emmotoka eya Tata Loole ku kifo kyekyo kyennyini ekyaguddewo kano akabenje, ate mu budde bwe bumu n'emmotoka eya bus UAM 045V eno nga Planet Company nayo yabadde etandise ate okuyisa emmotoka eno y'Ekongo Toyota Saafu okuva ku ludda luli olulala oluva eggulu okudda e Kampala. Emmotoka zino era nesisinkana makati kwekonagana ate nezikosa n'ezino endala ezitabadde mu kuyisa eya Tata Loole n'eno Toyota Saafu. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda akatadde abakozi baako okwetooloola Uganda eno ku nninga okwewala okwetaba mu mivuyo ng'okusunsulamu abantu abagenda okuvuganya ku bifo by'ababaka ba Paalamenti okwetooloola Uganda kutandise olunaku olwaleero. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda kateekawo olunaku olwaleero n'olw'enkya ku Lwokuna okusunsuliramu abo abeegwanyiza entebe ez'obubaka bwa Paalamenti mu kulonda okujja. Ssekamwa w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Uganda Julius Mukyunguzi ategeezezza leediyo y'embuga Kyabasa mujugumiza ggwanga nti akakiiko kasuubira abakozi baako okubeera abeesimbu mu nteekateeka eno ey'okusunsulamu abanaavuganya ku bifo by'ababaka ba Paalamenti okwewala okuteeka akakiiko mu matigga ng'okulonda kuwedde. Julius Mukyunguzi agambye nti basuubira buli muntu yenna akwatibwako mu by'okusunsulwamu olwaleero okulina ab'ebyokwerinda abeesimbyewo ku bubaka bwa Paalamenti wamu ne ba ejenti baabwe abalala bonna okugoberera ennambika y'abaweereddwa nnyini ntebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi byabaka mu lunaku lw'eggulo. Ate bwe twogera okugoberera amateeka abazze okusunsulwamu balina okugoberera amateeka, aba agency baabwe balina okugoberera amateeka, abakozi b'akakiiko k'ebyolonda balina okugoberera amateeka ag'ebyokulonda, ab'ebyokwerinda poliisi balina okugoberera amateeka, bannamawulire balina okugoberera amateeka. Buli omu yenna agenda okujja oba okugenda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda alina okugoberera amateeka ag'ebyokulonda, alina n'okugoberera amateeka agafuga eggwanga mu kiseera kyonna. N'olwekyo tusaba abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda babeere beesimbu, bakole mu mulimu gwabwe nga balina ogukola mu mateeka mu bukugu bwabwe ne mu experience yonna gye balina. Mu bitundu ebyenjawulo abantu ab'enjawulo bakedde okweteekateeka okugenda okwewandiisa mu bifo ebyalambiddwa mu butongole aw'okwewandiisiza abo abagenda okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti. Ebyokwerinda binywezeddwa nnyo ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda ebuyikwe wakati mu kwetegekera okusunsulamu abo abaagala ebifo by'obubaka bwa Paalamenti okukiikirira ebitundu byeyo ebyenjawulo. Mu kiseera kino mmotoka z'abo abagenda okwesimbawo tezikkiriziddwa kutuuka ku kifo wennyini awasunsulirwamu. Abamu ku beegwanyiza ebifo batandise dda okutuuka kyokka ng'embeera ebadde ekyali ya kimpowooze ku kitebe. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Buyikwe Kagona Moses asabye abagenda okusunsulwamu okuteekateeka ebiwandiiko byabwe obulungi okusobola okulokola obudde. Ye omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Buyikwe Innocent Tusiime asabye abeesimbyewo bagondere amateeka g'ab'ebyokwerinda mu nteekateeka zonna ezitambula. Abamu ku abo abasuubirwa okusunsulwamu olwaleero kwe kuli munna PFF era omubaka wa Paalamenti owa Buyikwe mu kiseera kino nga ye wa Buyikwe South Dr. Philip Michael Bayiga Lulume Kasajja wa Mwenge Saalongo saako minisita omubeezi avunaanyizibwa ku yafesi y'omumyuka wa pulezidenti era omubaka akiikirira disitulikiti y'e Buyikwe Diana Mutasingwa Nankunda Kajenyi Isaac Mulindwa Sozingo ono yakutte kadi NRM ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kibuga Lugazi n'abalala.
Ebyo nga bikyali awo nga akakiiko ak'ebyokulonda mu Uganda olwaleero katandise okusunsulamu abantu abeegwanyiza ebifo by'abaka ba paalamenti munnakibiina kya FDC mu disitulikiti y'e Bukomansimbi avudde mu lwokaano n'asigala nga akukkulumira bakama be mu kibiina kyabwe ekya FDC olw'obutamuwa ssente eza kampeyini. Nnyini ntebe wa FDC Bukomansimbi Jumba Rashid nga kuluwedde yavuganyanga mmeeya wa Butenga Town Council ku tikiti ya FDC kyokka n'awangulwa ku mulundi guno abadde ayagala kifo eky'omubaka wa paalamenti wa Bukomansimbi South kyokka ku ssaawa envannyuma olwokaano aluvuddemu. Jumba Rashid ategeeza leediyo ya Kabaka Kyabasa mujigumiza ggwanga nti bakama be ku kitebe kya FDC bamuwandiikidde nti tebalina ssente za kampeyini era tasuubirayo yadde omunwe gw'ennusu kazibeere miliyoni 3 ez'okwewandiisa. Bwatyo Jumba Rashid yagambye nti abadde talina kyasigaza kukola okujjako okuwanduka mu lwokaano luno. Ensonda ziraga nti MP bonna abaawangula ku tikiti ya FDC ekisanja kino tebaweereddwa yadde ennusu nga ssente FDC ze yafunamu iPod yawaddeko abo abapya abazze mu lwokaano kyokka nga waliwo era abaafikkidde. Ebyo nga biri bitya embeera ekyalinzikaka mu kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Bukomansimbi ng'abamu ku beesimbyewo amaanyi bagatadde ku bifo gye bagenda okukola enkuŋŋaana ezisooka nga ku kitebe abangi bazze n'abantu batono ddala okusobola okwewandiisa. Munna NRM Bashir Semakula ayagala kifo kya Bukomansimbi South yeewandiisa leero ate nga ategekedde waabwe Buwenda omubaka omukyala Veronica Nanyondo owa Nuupu naye waleero ng'oyo asoose mu mmisa mu maka ge. Ambasada Morris Peter Kajimu Kiwanuka mutabani wa Bendikito Kiwanuka naye asuubirwa kwewandiisa lwaleero. Obutafaananako n'embeera bwe yali mu kuwandiisa abakulembeze abavuganya ku mutendera gwa disitulikiti n'amagombolola eyali ey'ekimpowooza eddala olwaleero ebyokwerinda byeyongedde okunywezebwa mu nteekateeka z'okuwandiisa abantu abaagala ebifo by'abaka ba paalamenti. Mu disitulikiti y'Essembabule y'omu ku eyo ewali ebbugumu ery'amaanyi ng'abasirikale ba poliisi ku kabangali yaayo ejjudde obugule balabiddwako nga beetooloola akakiiko k'ebyokulonda we kasimbye amakanda okuwandiisa abaagala okuvuganya ku bifo by'abaka ba paalamenti mu constituency ennya okuli Lwemiyaga, Mawogola North, Mawogola West ne Mawogola South ssaako ku kifo ky'omubaka omukyala. Akakiiko k'ebyokulonda keeteeseteese nnyo ku mulundi guno ng'ekisenge we bategese okuwandiisiza abaka kitimbiddwa mu langi za Uganda enzirugavu n'emmyufu ku sseze akakiiko k'ebyokulonda. Embeera ebadde nzikakkamu nga bamu balabiddwako nga bajja okwewandiisa nga bagoberedde amateeka ng'era tebatambudde na luseregende lw'abawagizi. Ate ebyokwerinda binywezeddwa nnyo mu kitundu eky'Entinda wakati mu kusunsulamu abo abeegwanyiza obubaka bwa paalamenti era abakedde enkuba ebakubidde bweru. Omusasi waffe John Musisi y'abirina. Essaawa zigenza okuwera 12 ez'okumakya ng'abakuumaddembe baayiriddwa mu bungi ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka Kampala wano Entinda so nga n'abeegwanyiza ebifo ebyokubeera abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nabo badde batuuse dda mu kitundu. Bw'otuuka wano Entinda ebyokwerinda binywezeddwa nnyo era enguudo zonna ezituuka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka Kampala ziggaddwa nga bw'oba ova mu bitundu ebya Kampala wano oluguudo lw'Entinda basaliddeko awo ku bitaala era nga bataddewo emisanvu gya mirundi 3 ng'omusanvu ogusooka gutandikira ddala eri ku bitaala wakati ne bazzawo omusanvu ogwokubiri ate n'okuyingira ku kkubo lyennyini erijja wano ku kitebe nalyo liggaddwa. Bw'otuuka ku kitebe bataddewo obuuma obwekebejja buli muntu ayitawo okukakasa nti tewali kyamutawaana ky'oyingira nakyo ku kitebe so nga ate n'embwa ezikonga olusu zikedde kukola mulimo gwazo. Era akakiiko k'ebyokulonda obudde buno wetwogerera ng'abakola ku by'okusunsula bo bamaze okukkirizibwa ne bayingira ssaako ne bannamawulire naye nga bannabyabufuzi abasinga obungi bonna bakyakuumiddwa wabweru. Abamu ku beegwanyiza ekyokubeera abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuli Nsubuga Muhammad ayagala ekyakawempe South ono atutegeezezza yatuuse wano ssaawa 10 naye okuva lwe yazze agezaako okwagala okuyingira bakyamulemesezza. Nyongera okugumya bannakawempe South nti nno wadde embeera ya bunkenke wano kakiiko k'ebyokulonda Entinda
bagenda kutuwandiisa tusobole okulaba nti nno tuggusa kiki kye twasalawo okulaba nti nno tununula Kawempe South okugijja mu mikono gyabo abatwazi. Abeegwanyiza ebifo ku mutendera gw'obubaka bwa Parliament mu district y'Emityana babukeerezza Nkokola okweyunula emmeeza y'akakiiko k'ebyokulonda nga bategeezezza nti bakedde beekwata obubonero nti kubanga bakitegeddeko tewaliwo abaagala okubasona obubonero bwabwe bwe baalangirira edda mu bawagizi baabwe. Omusasi waffe James Kaana Ssebuguzi ali Mityana. Kumbuga yessaza Singo ematutuma mu kibuga Mityana akakiiko k'ebyokulonda we kaakubye enkambi tutuuseewo ku ssaawa emu era nga tutuukiddewo abakulu mu kakiiko babadde tebannatuuka kyokka nga bo abavuganya tubasanzeewo. Waliwo abatubuulidde nti ekibakeezezza bwe batyo baagala okukwata obubonero nga bukyali oluvannyuma okufuna amawulire bo ge bayisa ag'ekikesi nti waliwo bannaabo ababavuganya abaagala okubasoona obubonero buno bwe baalangirira edda mu bantu. Be tusanze mu kifo kino ye Dr. Jackson Ssekikubo eyeegwanyiza eky'omubaka wa munisipaali y'Emityana ono ng'akabonero yali yeekwata dda aka Nayikondo ku Sir Patrick Mugisha Nshimye ono nga abadde yalangirira dda nti akabonero wakukwata kamwanyi. We bukeeredde leero omuweereza mu kakiiko k'ebyokulonda Kwizera Moses atukakasizza nti we bwazibidde olunaku lw'eggulo ng'abantu abali 23 be bakakakasa nti bajja kwewandiisa okuvuganya mu kalulu k'obwemupi mu kalulu kano ketugendamu ng'atubuulidde nti 19 ku bano beegwanyiza bubaka obwa constituency ate bana ku bo beegwanyiza kya mubaka omukyala. Mu district y'Emityana okusinga okuvuganya kwa kubeera wakati w'ebibiina by'obufuzi bibiri mpozi kosa n'abo abeesimbye okulwabwe ng'abantu nga okusinga embiranye eri wakati w'ekibiina ki NRM n'ekibiina ki NUP. Kulashana munana kukenze munana CBS FM James Kaana Ssebuguzi ndi Mityana. Ate yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu district y'Eluweero Samu Agaba akubirizza abantu abeegwanyiza ebifo by'okukiikira abantu mu Parliament abagenda okwetaba mu ntegeka y'okusunsulibwamu okutandisa olwaleero ku kitebe kya district y'Eluweero bagoberera amateeka ge bakkaanyaako okwewala okutaataaganya abalala. Omusasi waffe Ttaaka Consolata abirina. Okusunsula kwabo abavuganya okukiikirira ebitundu ebyenjawulo mu Paalamenti okwetooloola eggwanga okutandisa olunaku olwaleero kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya mu disitulikiti ey'Eluweero kutandise bulungi. Eno abantu abasoba mu 3 be beesowoddeyo okuvuganya nga ku bano kugenda kulondebwako abantu 4 okukiikirira constituencies 3 okuli Katikamu North, Katikamu South wamu ne Bamunaanika kw'ossa n'omubaka omukyala. Olunaku olwaleero abantu abasoba mu 2 be bagenda okusunsulibwa. Bano akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti ey'Eluweero Samu Agaba abasabye okugoberera amateeka ge bakkaanyaako nga bajja okwewandiisa okwewala okujja n'abantu abangi ababawerekeddeko n'okuleeta emmotoka ennyingi kisobozese omulimu gwe okwanguwa nga buli omu akolebwako mu budde bwe yaweebwa awatali kavuyo konna. Essaawa ze wabuukinze n'ebye tukiriziganyizaako nabo by'emmotoka abantu bameka n'ebyo byonna tumaze okukaanya nabo. Ku Lwakinana 8 katonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano omusazi ali akabaka eri ebulemeezi. Ate ye wakisa abakulira ebyokulonda wamu n'ab'ebyokwerinda beetegese bulungi yadde ng'enkuba ekedde kufudemba era ebyokwerinda biri gguluggulu nnyo. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'abirina. Wano wakiso wadde enkuba ekedde kutonnya neterobedde bantu kubeera nti bakeera ku kitebe kino basobole okwewandiisa. Wenjogerera ng'ebyokwerinda byo biri gguluggulu okukira ku byaluli nti ne geeti zonna baazigadde nga balesewo geeti emu yokka ey'owakati nti ababajja okwewandiisa mu bagenda okuyita. Wabula okusinziira ku babyokwerinda wano bakkiriza abantu 2 3 bokka okuli oyo agenda okwewandiisa oba okusunsulwa ate n'abantu 2 abagenda omujulira nga basooka kuwandiisa mu kitabo wano. Omu ku bali mu kubyokwerinda wano ku geeti atagadde kwatukizibwa mannya tegeza ledi eno nti tebaagala kulira muntu yenna aleekaana wadde okujagalala nga zo ofiisi eza disitulikiti zijja kuba zigenda mu maaso n'okukola emirimu gyazo. Olunaku lw'eggulo akulu ebyokulonda mu disitulikiti eno Bati Musinguzi yategeeza bannamawulire nti ku mulundi guno ebintu bigenda kubeera bizibu nnyo olw'ensonga nti bantu bangi ate obudde butono nnyo. Era ategeezezza nti ku makya okutandika ku ssaawa 3 basooka n'abakyala abo abagwanyiza ekifo ky'obubaka bwa